okugenda mu nsonga kutera okuleeta obubonero obwenjawulo era waliwo n'ebizibu bingi ebitera okufunibwa abakyala nga bagenda mu nsonga. Premenstrual syndrome buba bubonero obutuukawo nga obuzaayo wiiki emu oba bbiri okulwala omwezi. Mu kaseera kano abakyala abamu bafuna okuzimba olubuto nga lujjudde omukka oba kiyite gaasi, banyiganyiga, balumizibwa omugongo, balumizibwa omutwe, balumizibwa amabeere, bafuna embalabe, bayoyaayoya emmere ey'enjawulo, bakoowa nnyo, baba banyiikaavu oba kiyite depression, beeraliikirivu kye tuyita anxiety, bennyamivu olw'okubeera stressed, babula otulo, tebafuluma bulungi, baddukana awamu n'okulumizibwa mu lubuto. Abakyala abamu bafuna ensonga enzito ne kibaleetera okuvaamu omusaayi omungi, ate abalala ne balwala mu nsonga ennaku ezisukka 7. Kino kitera okuleetebwa nga ebirungo ebitambuza obubaka mu mubiri bikyankalanye kye tuyita hormonal imbalance, kaabuvubuka, obuwuka mu bukyala, okuzimba kw'omumwa gwa nnabaana, ebizimba mu nnabaana, okukyusa mu ndya n'edduyiro n'ebirala bingi. Abakyala abamu babuuka omwezi nga tebalabye ensonga. Kino kiyinza okuva ku kirwadde ky'obutalya kye tuyita anorexia, ekirwadde ky'eddookooli kye tuyita hyperthyroidism, obuzimba ku magi, okugejja oba okukogga okw'amangu, okuyimiriza eddagala lya kizaalagumba, okuyonsa n'okukoma okugenda mu nsonga olw'emyaka kye tuyita menopause. Abakyala abamu balumizibwa nnyo nga bagenda mu nsonga. Kino kiyinza okuva ku bizimba mu nnabaana, obuwuka n'okumera ennyama ya nnabaana wabweru wa nnabaana kye tuyita endometriosis. Bw'obanga ofuna obuzibu bwonna obukwata ku kugenda mu nsonga, genda ew'omusawo. Ono ajja kubaako ebibuuzo by'akubuuza amale akukebere. Omusawo ayinza okubaako okunoonyerezebwa kw'akola okuzuula ekikuleetera obuzibu, n'oluvannyuma akuwe obujjanjabi okusinziira ku buzibu bwo. Jjukira nti emyezi giyinza obutafaanagana, olumu oyinza okufulumya omusaayi omutono, olumu ne gusukkamu katono, era bino tebikweraliikiriza. Wabula bw'obanga olumizibwa nnyo obanga omusaayi gususse obungi nga gulimu ebitole, fuba okulaba omusawo bwangu. Naawe addamu okugenda mu nsonga ng'ennaku 21 tezinnawera, obanga ennaku ezisoba mu 35 ziyiseewo, laba omusawo. Oyagala okumanya ebisingawo osobola otugoberera ku mikutu gyaffe gye mugatta abantu, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, byonna nga tukozesa Health Touch Uganda.